tugenda kusooka tufune amawulire ag'essanyu okuva mu kkanisa ew'omusumba Bujingo ewa musumba Kayanja, then tusembeyo n'amawulire ag'ennaku obusungu okuvuma ebyokwemula twabijjeemu omuyimbi Lady Mariam Tinatine ne Saniyo. Obusungu bwabadde bungi nnyo mu kufa kwa Daudi Mugema, so tugenda kubanga tutuuka waawo naye nsaba tusooke tufune mawulire okuva ewa musumba Bujingo. Now omusumba Bujingo TV babadde bagimwamudde ku free to air, era lyegulire libadde litambula ennaku eziyise. Kakati njagala okubategeeza nti abalokole mu kanisa wa Bujingo beekutte ne bagamba tulina okulwanira ekitiibwa ky'ekkanisa eno. TV terina kulaajanya musumba we bafunyeewo akasente ke bafunyeewo. Musumba yogayoga emisinde najja mu ofisi ya Signet wano ku kitebe ekikulu ku UBC Star TV. Kati ebintu bino ngenda ne mbibagamba abamu ne mulowooza mba nsaaga. Wezija ne mbagamba nti eno TV yegaba Sigino nga mulowooza nimba kitegeera. Wano kaba kapeesa kokka ng'omuntu TV yevuddeko ate no yo tevaako. Twagisangawo tugenda kugirekawo okitegeera. Kale nno zengalo ezo zemulaba TV y'abantu Solot TV yazeeko ku free to air, era musumba abadde alaaja n'amabanja nga gamuli mu bulago teyagamazeeyo naye yasasuddeko amavivi nga kwotadde n'okweyogerako n'okwewozaako n'okusuubiza weetyo nebeera nga yakomyewo. Kakati awo ebeera programu ki gye musubiddwa ennyo weetabeereddeeko? Eba programu ki? Awo teekawo programu yo gwe gy'olaba ekkolera sayidi eyo gy'obadde osubwa nga TV tekola ki nga teriiko. So muyogeeyoge bannange, abantu nga badde batandise okwogera omugambo naye endiga kye nazaagaddeko ziyina obwangu bungi. Mwe bali kuyiwawo mubiri. Omusumba wakolera bwati nti twetaaga ssente nga muteekayo. Ekyo nno kirungi, mwebale. Katugende wa Pastor Kayanja. Ben Hinn yayingidde mu ggwanga era baamwaniriza ye ne mukyala we kossa ab'ekkanisa eya Miracle Center. Olunaku olwaleero crusade weetandika. Ben Hinn mumujjukira bannaaye. Omanyi twaliko ku mulembe mu Uganda wano nga TV togiraba by choice ng'olina okugiraba. Nga wokyusakyusa remote wooti weesanga oli mu light television oba LTV ng'olaba by'otalina olusi by'otalinaako kumanya naye ng'olina okubiraba. Kati nze we nalabiranga omusumba ono Ben Hinn ng'abeerako okwo ku light TV okwo. Waliwo musumba naye ono wakati Omunigeria wa Christ Embassy ndoza Michael Wago Mutegeera omusumba oyo Omunigeria naye yayinako shows ku light TV okwo oba LTV. Kati Ben Hinn ono sajja yalinga akuba obusuuti bwawo nga kaviri sikeeru nnyo kutuuka wano ng'ayogera enjiri ye. Kati Tone yaŋŋambye nti lwe yasembayo okubeera ennamboole yasabira abantu ne bagwa ebigo naye Tone n'aŋŋamba mbu ye teyagwa. Agamba waayo abagwa bagwe naye nze nga tagwa ye naye ng'ekisaawe kyonna kyagwa. Kati tulinze okulaba leero ng'ali ew'omusumba Kayanja kigenda kuba kitya. So baamwaniriza era njagala okubategeeza nti ali mu ggwanga era lunaku lwa leero paka Sunday agenda kubeera ng'ate bali mu crusade. Tulabe embeera ate we n'atambula side eyo bamwetegekedde nnyo. Teddy Bujingo ye olwaleero lwa kusabira mwana si lwa 27 lwe lutwabategeeza ye agenda kubeera mu kusabira mwana era naye mu kanisa yategeseeyo ekiro ekyokusaba. Kyeki kye nabagamba nti emikolo gyesanze ku lunaku lwe lumu. Kati ono yayingiddewo bamwaniriza leero batandika ekiro ekyokusaba ate neeri
waliyo omukolo gw'okusabira omwana ew'omusumba Teddy Bujingo we nabagambidde nti ono Pastor Jessica Kayanja amubeererawo bw'omusanga nga talabiseeko eri aba alina emikolo emitongole ate naye gy'aba alina okuba nga atambuza sayidi eno. Kati ebyekkanisa tubitadde awo tudde ku sayidi y'okuziika. Olunaku olw'ejjo lwe baziise Daudi Mugema ekyotere Masaka. Kati ekyotere eyo ennaku zino King Saha abeerayo nnyo era n'ennyumba etambudde yakalina gye nabalagako gy'azimbira maama we. Ndowooza tusobola kigatta ku mbeera ey'okuba nti mukwano gwa Daudi Mugema n'okuba nti yalabikiddeyo abamu ku faces esobola okutunuulira by surprise okuba nti baziise yadde abasinga beebulankanyiza naye twebaze bano be twalabyeko nga Mary Butter Hajaruna Mbibu of course yakibaddemu nnyo wakati nalabyeko ku Bettina Namukasa Grace Kani Henry Mwaje n'abalala mwenna abasobodde okubeerayo mwebale nnyo kuwerekera Daudi Mugema kosa ab'emikwano family namungi omuntu yamuziise bambi mwebale. Now ogenda sooka ompe ku ssaaniyo nga Daudi Mugema yakafa ye n'abeera nga yalagirawo obutali bumativu sooka ompe ku maloboozi nga tunagenda wa Tinatine. Era mwandaba bangi abetema okulabirira abaana babebiddeewo bajja baweerera mpaka we balimala okusoma naye abantu abetema okulabira abaana babebiddeewo ne guno okujja teri n'omu yali atutewadde 15 wadde ku ssomero. So muleme kwetema bintu mutajja kusobola muzikamera azinimwagala abantu babategere babalabe mwogere ng'ekintu ekyaddala mutwagale nga tukyali balamu temusutasuna nga tumaze okufa. Kati saaniyo obulumi buli mu kuba nti balabyeko banne omanyi tulina kati klasi y'abayimbi mu Uganda nga bafunako oluyimba olw'amaanyi oba olw'enjawulo ne baddamu ne bakola emirimu egy'enjawulo gye tuyinza okuba tetwalaba naye nga bagikolera abayimbi bannaabwe abamu abashayininga. Kati saaniyo akiikiridde abayimbi abagwa mu kkowa eryo kuba saaniyo naye alinayo oluyimba olwayitawo. Kitegeeza mu Uganda tulinamu abayimbi kati ng'olwaleero okubeerawo kwabwe ggulu. Nga ntunuulira video ya Tinatine mu Uganda olwaleero kati tulinawo abayimbi ng'obulamu bwabwe bwekutte ku ggulu nga ggulu waatali tebasobola kubeerawo. Ku mboozi yonna gye mwagasse nga twogera ku ggulu Tinatine talina bigambo biwoomu gye muli. Ogenda kumutuwaako manyi edita yakoze ekimala okumuggyamuko ebimu ebimansa entungo naye nga mutuwe ku maloboozi tuwuliremukko. Bagamba bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta musaayi naye ekimala kimala. Muleke omwoyo gw'omwana guwummule mirembe. Muleke omwoyo gwe gutuuke gye gulina okubeera. Mwefuula nnyo abamanyi abantu ne munzigyeko munywani wange omu ku abo be mbadde nkubira kasimu oba n'ennumba oba ne tusinkana ne twogeramuko ku bituluma ku bye mutukola tubimanyi mwakimukola ne byonna mubikole ne temusimikira genosali musale mu mboozi zonna muzikole byonna mubiyunge ggulu ani nembeegayiridde kuba nina data wammwe muweza mungi ate temulina kyemugenda kunkola. Oyo ye Lady Mariam mbagambye it is confirmed now nti waliwo group y'abayimbi nga bo bambi essuubi lyabwe ery'okubeerawo it is ggulu era nga tebaagala kulya kigambo kyonna kibi kyogerwa ku ggulu n'abali eggulu n'ababayamba eggulu n'ababeezaawo eggulu kazibeera ogize eggulu. Kakati ojja kumpa ku kifaananyi ekya mukyala wa Misa Kisemakula. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi. We nalabye ekifaananyi mukyala wa Misa Kisemakula kyalimu
kyanzizaayo ku kiri kye nabagamba abavubuka wassa omukazi ng'omusinga emyaka nga 10 kale ekitono ekitono singa omukazi gw'owasiza emyaka nga 10 ekitono luwaga owulidde saagala kiddamu Sarah Nakai happy birthday omulabye abaana nno bo bakuze in fact katolaba obwana nga buli ne mama waabwe ng'olabira ddala nti obula bayita ba Luganda kati nno kiri kisinga kunyumanga ekyo naddala nga ne ssente bweziri abantu abo balina essente nze nkowoola buli muntu yenna ene botiiki tebagobaamu mwavu oba oli mwavu nga tolinamu ssente ng'olinamu ssente z'olinamu sobola okujja ne mukkaanya n'otwala ekintu ky'okola ki kyoyagala amasuuti mugalabye wegali ebiyindi mugamba namwe mubirabye weebiri engatto ezaagabye ezaalagibwa ndooza nze mundaba weeziri engatto osegera engoye ez'abakyala muziraba zo zonna okuva wano paka kugenda eri wansi nazo ngoye ez'abakyala weeziri tulina emisipi gy'abaami tulina andaweya z'abaami weeziri andaweya z'abaami weeziri empale z'abakyala weeziri buli kintu kyonna ky'omanyi ekikozesebwa mu bulamu bw'omuntu byonna weebiri perfumes zizo muziraba paadi z'abakyala pampa z'abaana byonna weebiri teri kitaliiwo kakati Mama Trump kantandikire ku section yo akasawo kakano ka clutch bag kati kano kagenda ku dress ng'ogenda ku party ng'ogenda ku dinner tata Trump nga kutwalako ku dinner kano koba olina okukwata leto olina kukwata gano gasawo gatambuliramu ngoye zaabo ebyalagibwa buno kati mu section eno tulinawo engatto z'abaana engatto z'abakyala ezigenda ku parties ezigenda ku office n'ez'abaana ezigenda ku ssomero kati Mama Trump olaba engatto ng'eno omwana agisomeramu paka omwana asoose owokubiri owokusatu nga yambala n'engatto yokka toddamu ggula ngatto eriko original ate eri branded toyina tezigulebwa wano mu Uganda UK ze UK ziri original kati kambuze maama engatto eno omwana weemulekawo ng'emulesewo kati kangeze nti Tampu ali mu myaka 8 kati bwaweza emyaka 16 tugikomyawo wano ne mugizaayo UK ne bamukoleramu endala emyaka 2 nedda gwe linda ozaale mulala naye ayambale galubindi zoyambadde z'abakazi z'abasajja kobadde ki nzeba ziri gago z'abaami kyekiraga nti z'abaami oliko ekikyamu si z'abaami zena zikola wamma tuyambe si z'abaami yalonze z'abakyala naye ne z'abaami weeziri wano era kanzikuwe mbadde manyi z'abakazi zokka gye ziriwo byonna tubirina lwakuba alonzeemu ez'abakyala naye n'obw'abaami weebuli wano ate nga bugenda kukunyubira bulungi nnyo yeeno yeeyo waliwo n'obulala bubuno obugenda ku occasions ez'enjawulo kati koosiime kotwala tulako mu kamera right tuli UK bannange biri ebintu biva UK si ntebe agambye entebe ate nga biri authentic nfuuse mwana we UK Matwa wano tusigera nnumye naye kankubuze Mama Trump olaba wenyumidde essaawa zino olaba wavaayo mu kyalo omulala najja n'agamba bannange siti haati jangu kakati nga toyogedde wetugendako wano ku section y'abasajja wetugendako wano ku section y'abasajja tulinawo engatto ezigenda ku different occasions tulinawo eza casual tulinawo sneakers tulinawo boots zona tuziina kati olaba kagatonga kano kano kagenda mu office Mama Trump nga wookogedde tata Trump kana kagato kagenda mu office yangola bakateeteeyi tuze mu ngoye kati kadress kakano Mama Trump asabula busabuzi nga mwinayo kapate gye mugenda kekala kateeteeyi kekano naye ate ono ng'ate gemwamba nga talina mutwe anti kano tuteekako buteesi kulaba muntu kyagenda twala nawe agenda faanana kati Mama Trump kano bwakalaba naye aba agenda nyuma nga ddamye no bwenyumi kawanvu wamma nkalaba ate lwaki omukebera muleke kano kasobola ogenda ku mikolo nga parties ng'ogendako ku date
ng'ogendako out kana kadresi osobola okambala bulungi baku ate nno munnange bakambaza kiddole naye ate ekiddole kirina nnyaki kakati katugendeko wano mu makooti amasuits gaagano ono muyindi kayindi ak'abaami akalagirwa era olaba ajambadde omwami wuuli kasitoma waffe ndowooza olaba wagiguze yiyo anyumye bulungi nnyo atunuleko eno tulabe bannange naye muyindi sokuleke muyindi nande badde manya abayindi bebeeru kati ye muyindi muddugavu aha twambaza omuntu nafaanaganya ddala ng'omuyindi olaba omuntu n'ayambala gomasi nafaananya ddala ng'omuganda naye nga si muganda kati n'omwami oyo mugole omuyindi ayambadde indian wear alabika alina mukuse hello how are you wow you are very smart my boss you are very very smart yeah ate nabikolebwa ku Richto collection Richto boutique Kamukamu Plaza level 1 shop number FF46 olaba naye nga munyumye nnyo bannange tata Trump ne best man wo mwe musinze baba mutwambaza tulinga abayindi okitegeera naye ng'ate ebintu byammwe bye mwambaza abantu wallahi tubikkiriza nti bya ddala amiina katulaba kana akagoye ke bayita indian wear osobola okukambala olaba kaliko pause kati ono omugole omusajja asobola okukambala onakolanga best man we tulinamu engoye z'abaana topsi z'abakazi sweater pants z'abaana abato wamu n'obusikati buli obwalagirwa bwosa buli atata Trump n'agamba wow nga nalonda ekimyula tulinawo buno bu blazers bw'abakyala osobola okateeka ku dress ekwata oba n'okateeka ka dress aka round kasita kaba nga katuulako bulungi nnyo n'ogenda mu office tulinawo buli mu different colors and sizes waliwo obugoye bw'abaana bwasobola okwambala nga nawe osobola otambula naye nga takutiddeemukko yadde mulaba bannange kakotoni akalungi kakotoni kalungi nnyo waliwo n'akasobola ogenda ku beach waliyo kano kakano kasobola okukolera bulungi bannange nga gw'oli eyo ng'oli muzito ka free dress kakano bannange era nze kano sikaleka sikaleka bannange kano ŋŋenda nako bw'ogambye kano kaba kajja kukolera nnyo n'amaanyi bwe tugendako wano ku supplements ye mukwano tulina collagen ono collagen akozesebwa abakyala bw'oba nga toyagala kukula myaka bw'oba oyagala enviiri zo zibeere ku nakyo nga tezikutukakutuka nga toyina yadde nga ne skin yo buli mwa kulengera n'agamba bannange omukyala alina skin yona nange gliteringa ngeglowinga soka olindeko kati mbadde mbuuza yenyabo omukaba guno bwengugula tata Trump aba asobola okugumira tata Trump naye amirako kubanga ntalina nviiri ate ono tebamuseera si mucupule yadde kati bwe tugendako kono Neocell naye akolanga collagen it is Neocell collagen it is super collagen naye ye wa buwunga osobola oteeka mu chai osobola oteeka mu mazzi osobola oteeka mu juice kati bana batayagala makerenda basobola okukozesa ono ali powdered okitegeera kubanga mulimu abantu abamu nga yagamba nze saagala makerenda biki n'agana ogula so asobola okukozesa ono ali powdered kati bwe tugendako kono cream ono cream w'abaana ng'omukyala we nayina ali eyo ng'ozadde omwana wo ayina ebiyobyo ayina ensundo ayina ebintu ebimuzimbyezimbye ku mubiri oba olususu lwonna lufudde use this ono agenda kukolera bulungi it is a UK product mulina edduuka lya Richto boutique tetulina kintu kyetutunda nga kiri fake era bw'oba oyagala kumanya nti no tebiri fake ogenda bugenzi wano ogenda wano ku batch number no screening they have to use this kati kano bw'oba toyagala kula nga toyagala kulaba nti nookuze ng'oli wa myaka 5 naye nga enkanya zitandise okujja buli kimu okozesa kano okesiga bwesizi oba okambala bwambazi makerenda omiramamire
so okakozesa eyandibadde emyaka 5 bakulaba ng'owasatu wangi ng'owasatu bino byenjogera mbikakasa ate obisanga wano wokawoka ku Richto Boutique wokka kati bano abaana abalala abato abatanaweza myaka 5 abavubuka nengalabikanga ow'ensavu naye ng'alimu abiri alimu abiri naye alabikanga ow'emyaka 5 okozesa kano era bona jangu wano ogambe kana kano nakalengerako ku Richto Boutique ewa kamu plaza kubanga okaka webuli ate nga buli original tojja kugenda mbu ate eri mu kikuubo ate babugize kano kali ku mutwalo kano kali ku muzuuli ate ku bei poa so kakati bananga ajja tindabawo nezigundi zino pampa ndabawo padi naye zitera zirabako muno mu Uganda kati zino pads woba ayagala zino always ne wano mu Uganda weziri n'endowooza olaba brand pampa zenzagala tunyoleko obulungi ku pampa z'abaana pampa z'ennaku zino bana ezookeza abaana kati wojja wano ku Richto Boutique osangawo pampa ez'enjawulo nga tolina wala woogenda zisanga togenda zisanga mu kikubo togenda zisanga zino pampa tezookya abaana baziyita little ones ate nga ziri kwalaali tezigenda kwokya mwanawo omwana agenda kugisiibamu okuva ku makya paka lwaggulo era ogimuggyemu nga omusange nga wewagimutaddemu nga bwali sibezokyusiriza nti ate olunaku omukyusiza tokyusa eno osobola notekawo omwana nafuka 2 liters nga agirimu wabula gwofiringa bufinizi omwana wange okirowoozaako na bulowooza omwana wange kirabika ajjudde ng'ogijjamu naye bakotulo totalabangako kakati ajati tolina okoza abakulu bina tubulina weebiri kati olaba eno yey'abakulu eno bamaama abafunye fistula abakadde abakuzeekuze emyaka nga takyasobola kwewanirira nga ye ekituufu nkitegeera asobola okukozesa eno pampa obanga agenda kale mulimu abakadde abeetya n'agamba kati ate ngenda tambula ntya ngende ku mukolo gwa gundi ngende mu lumbe lwa gundi nga nzena like ntobye asobola okukozesa eno pampa neemukola bulungi nga talina yadde n'awatonya oba wakola ekintu kyonna ina ezakapala ate nga nnungi waliwo kapala nez'okusiba obusibi zonna tuzirina nga ate abakyala batugonderezaamu ate ng'esobola okukozesebwa omukazi mukyala n'omwami ye nnyabo kale bannaye wulira bannange ebyakabirwa no ku Richto Boutique esangibwa mu Kamukamu Plaza so bannange temusuula omukisa ogwo bannange kati maama Trump sobola okujja n'enkulagako nezino ziri zino nyingi nziraba zonna tuzirina oba oyagala nga ntonotono nga bipaketi bitono kati kambuuze kajati kati nga ffe kati bannakawere tukirizibwa kukozesa pampa ki bannakawere tetukozesa pampa tukozesa pads ez'abapepi ez'ababebi zonna eziri wano mubeera mu size wakati waliyo olyajja okuntuma nti njagala za bebi naye nga simanyi nti onjatwala size kati olaba zino eza yero zeza newborn omuntu ng'oyagalamu wa kirabo obanga like mukwano gwo azadde oba muganda wo osobola omutwalira eno pampa eno eya little ones eyaba newborn from 0 to 3 months osobola omutwalira yeno 0 to 3 osobola omutwalira eno ate zino tezookya ziri ziriko buli obw'ebitaano balusanvu balukumi si zeezo zino zo osobola ogiteekamu omwana kugambye naafukamu 2 liters of urine nga talina kyemukozeeko wabula gw'okirowoozaako bulowooza noga omwana wange yeetaaga okukyusa bannaye mwebale tulowoozaako bannakazadde b'eggwanga so bannange mujje mutuwagira no ku Richto wa Ajet Kamukamu Plaza mulabe ez'abamaama ez'abataata abakyala abalwadde fistula gwe ng'olire teweesobola buli kimu kiri wano twabalezako tulina engatto tulina obusawo obulungi tulina gaalubindi buli kyonna kyolaba nti ekiri ku mulembe tulina ne makeup banaye mugenda kundaba nze maama Trump saa zino mulabe bwenfaanana naye mumpeemu just 3 minutes nkomewo mugenda kumpulira nti ono ddala kituufu mukyala Kapiri olaba ono foundation asobola okutuulako olunaku lulamba osobola owuga naye nga makeup tavuddeeko n'ova mu mazzi nga tavuddeeko yadde oyo wa UK ava UK tava wano mbuno babikolerere oba ki kati ono lipstick ye ne bonya chaya ayokya
asigalako n'ogenda kuva ku makya paka lwaggulu n'omusiiga n'agenda n'ogenda ku mukolo n'asigala ku kikopo n'asigala ku giraasi nedda ono yo ogenda mwesiiga paka woddayo waka ng'ali ku alaali aliko rigiri bino ebyokwewunda bino biri mu silver ne gold abagole abaagala abagala necklaces abagole abaagala okunyuma necklaces eziri ku alaali togenda wala wona wona okujja kwano ku Rich Top Boutique esangibwa kamukamu. Mama Trump twebaza omwami ono tumwebaze twebaza lujja tuludde naye ebbanga ddene okuva ku Trump paka ku Kristo nga bazze batubeererawo mu mbeera yonna nga bajja batukyekingako bajja batulambulako buli mbeera yonna batubeererawo. Ssebo mukulu lujja ssebo taata nkwebaza weebale nnyo okubeera n'omutima omulungi. Bayutuba y'olumala okujja okukola kyakola tasobola kudda kunoonyaako tasobola kudda naye omukulu lujja ssebo weebale nnyo. Era Mama Trump weebaza buli kintu kyonna lujja najja n'atubeererawo. Najja n'atubeerera bameka Mama Trump bayutuba abajja akangene nambule kapere kapere kangene mulabe kati kapere kangene ko bano bambi bajje ne batuchekingako ne bala bambeera akije tulimu era basala okubeera naffe paka ndoza paka nze wendiva mu bulamu bwensoba mama paka tujja beera ne kapere paka rasi bano bantu baffe family yaffe. So tubebaza naye nga twongera okubasaba nti muwagire Rich Top Boutique etufaananyiza weeti kitegeeza omuvubuka ali eyo osobola okufuna ekifaanako nga kyenyambadde oba oyagala jento oba oyagala kiniga byonna osobola okuba nga obifuna naye ng'ekyenjawulo biva UK kati ne mukulumbuuse mumulabye kapere wammwe mulabye bulijjo gwe munyooma nti mwe abanyuma mwekka mukyere naye anyuma muka shorti era kati tugenda ku beach ku weekend kati ne Mama Trump mulabe ka dress Mama Trump no munnange chuka 360 awo ale kati wakyukira mbasajja mutima naye ati abalumya naye betuge tebalina kya nze nabagamba onyooma akasajja akatono abaganda bagamba tonyoma kasajja katono yinza okanyooma naye ng'okanyomera ntamuga nekyezinze kizingulukuka nekikola ki nekikuluma ate nekikuviirako okufa kati nze saa zino yinza okunyooma noga akapeere talina kyasobola akapeere talina kyakola ki nze nsinga bangi. I don't have the money, I don't have a business, I don't have what? I don't have what? What? I love you so much, my baby. I love you so much, my brother. I love you so much, my sister. I love you so much, my mother and my father. Thank you so much. Thank you so much, grandfather and grandmother. Thank you so much. Thank you so much for loving me. Thank you so much for loving me. Thank you so much for loving the Mama Trump. Thank you so much for loving Ruja and Tony. I love you. I'm very, very happy. Kati Mama Trump nsembayo naawe wamma kati nga tumaliriza biki ebyenjawulo byoyagadde mu Rich Top Boutique byoba otumenyerawo biki byolabye ebyenjawulo byoyagadde byenjagadde mu Rich Top Boutique ekisooka balina pampers ezitasangika ez'abaana ez'omulembe balina pampers ez'abantu abakulu nga gwoli n'omulwadde obadde naye emyaka nga 10 ku kitanda naye nga omutadde ku buveera olaba nga bumwokezza nawe olaba nga weetamiddwa jawano ku Rich Top Boutique bakuwe pampers ez'abakulu n'ez'abaana bato tulina pads ez'omulembe ezitasangika tulina n'egundi ne wipes obw'abantu abakulu n'obw'abaana abato so bannange mujje muwagire Rich Top Boutique mujje wagire ajati omugulire pads ezikola ku baana ne ku balwadde
omulanga gwange sijja kwogera bingi. Trump ngafa ku lulenzi. Anfaako. Bannange. Era ebigambo bibeere bitono. Ebigambo bannange mwe abatulaba. Ebigambo bibeere bitono. Kati wali abaleebaga bannange singa lukapirira lwange. Nani mutadde ne mu bbaafu ne mukuuta. Akuba pulani kubita mukwatako. Era dede. Salawo kubira pulani ebyabantu. Naye kantwala omukisa guno okwebaza Ajati ne Haji. Omwami Moses Kiwanuka. Omwami Moses Kiwanuka. Richter Boutique. Richter Boutique bambi bakote tumusanzeewo naye nsuubira olunaku olulala tunaba tuzze. Tujja musanga. Tujja musangawo. Asite ebintu bisanzeewo. Haji tukwebaza. Ne Haji tukwebaza. Kama batuweera omukisa. Ne mukama atuweeremu omukisa ne muni byetukoze tufune bakasitoma bajje batuwagire. Yes. Mbagala nnyo babayi. Nekyakibeera biddeeyo. Nze kyendabye wano. Ebyaddala lujja kino njagala kigamba. Zino underwear ez'abasajja oba waliwo balina underwear z'abaami. Ne babeerawo ne underwear z'abaana abana abalenzi. Kosa n'ennika. Naye balina underwear eziri original. Si zino ezaffe underwear zano ez'e Uganda. Zino underwear ziva UK. Ate zo ziba ngumu. Osegeera. Naye mbutuufu ogenda n'oyambala underwear ya wano e Uganda n'ogimalamu emyaka 3 mbutuufu n'etuuka okutuka n'efuuka olutuula. Olutuula kiki? Naye tufuuka olutuula ogijjamu n'ogikikanika bwoli oli ogamba avuba byennyanja sese ngwajja ategese ebyennyanja. Underwear. Underwear. N'agimalamu emyaka emeka? Bannange munaatusonyiwa. Tetujja kwogera bingi bannange ffe tugenze. Tugenze. Tubaagala nnyo mukama batuweera omukisa. Abatuweera omukisa. Namwe abatulaba mukama abatuweera omukisa. Mwebale nnyo mwebale ejjala. Ze nyenze nsigaze nze Mr. Kapere photos. Original. Teriyo Kapere omutuufu mulala. Nze omutuufu. Tata Queen. Yo. Ffe tugenze. Kale tuli ku Richter Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road era nga njagala omukyala gwendi naye abategeeze ku Richter Boutique byeyina Omunnayuganda byatakyasula kulinnya nnyonyi kugenda kukima London. Kuba buli kiri mu dduuka lino kiva UK. Babuuzeeko obabuulire byotuna mu Richter Boutique. Mujje baleko basebo ne bannyabo. Tuli wano ku Richter Boutique esangibwa Kamukamu Plaza level 1 shop number FF46. Nga Richter Boutique eyina ebintu bingi omuli eby'abakyala, eby'abaana, eby'abaami, omwo mwe muli engatto, engoye, amasaati, amasuuti, Indian wears, casual wears, pampers, mulimu supplements, tuyina supplements, tuyina pampers z'abaana abato, tuyina wipes z'abaana abato. Nga buli kimu pampa z'abakulu abakadde abatakyasobola kweyamba nga buli kimu okisanga wano ku Richter Boutique. Byonna biva UK. Byonna ate nga biva UK ate nga biri authentic. Togenda gula wano kintu ate ogende okizze mbwe kintu kino kibi nedda. Ogenda kitwala ate okomewo ogule n'ekirala paka. Ebbeeyi esoboka. Ebbeeyi yo yanseko buseko. Esoboka. Yesebo. Richter Boutique esangibwa ku level ki? Esangibwa ku level 1 shop number FF46. Yesebo. Kale mujja ku Richter Boutique mubawagire kuba ebintu tubirabyeko birungi. Nange ayogera nammwe mulaba engeri gye bankozeeko. Akasuuti kenyambadde, engatto zenyambadde ez'ebbeeyi byonna bya Richter Boutique wano ku Kamukamu Plaza mu kibuga wakati. Ekyenjawulo kye bakola nti gwe baako kyolaba obakubira essimu gyolaba wansaawo bajja kuba bakola ne delivery. Yesebo byonna tubikola. Richter Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala
ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku nnamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.